Tata mukuba bantu tuma abantu bwana abukuba. Nalabye nawe yakoze mwaka bwana eti yakakubi. Akakube go wange omuwagira agende mu ebi. Oyinayo bameka. Lwaki ogamba wange akalwanire gwengo wotali. Nange mandwa yakundaga. Nakulabirawo. Taata Hafulanda hatabadde na bigambo biwomu eri mutabani we amusabye kanaageza n'amukuba. Hafulanda yaleta akabwa akafaanana kitaawe wabula teyakakuba miggo kati agambye kanaageza n'amukuba ekinamutukako ajja kiraba wanono waakomye n'agamba nti Bobi Wine Kyagulanyi goba omwana wange mu bintu byo abaana bo tetubalaba mu struggle nkusaba n'owulize bulungi nnyo ddala taata asobya oba taata tasobya. Hafulanda yagamba taata we gwe si kyakumanyi era ndakuvaamu k'owagira ekibiina ekyo kati taata nga afunye boda ya NRM gyolaba obulungi agambye mutabani we vamu ebintu bya struggle era nawe Bobi Wine lekerawo okugamba omwana wange oba abaana b'abantu bagende mu struggle nga babo tebalimu. Nkusaba okuwuliza ebigambo bya taata taata wano mutuufu oba mwana ali mu struggle mutuufu. Anange kyenjagala lwaki baliyo bakubanze n'otankuba gwe kyogamba bosi bantu bwana alaba video alabika agenda kwata akabwa luli yakalisse kalinoza kwe naye kagenda kakwata akakube nange kyenjagale nanjogo sigenda kola ayino kukakuba ataira ayino kukakuba olw'ensonga kubana bali bakuba nabo bantu kati bwana akakuba gwe ng'omuzadde kiyakuba kikuweereza bubaka ki anti bwana akakuba nja kumanya nti ki tasosodde ddala ali ku struggle ntuufu ayino kukakuba ate bamala okukakuba ate ayina okwetondera bannayuganda wabula eyo nsonga nkulu nyina okwetondera bannayuganda ebyo byalimu bifu bifu kubanga Uganda wano waliwo abantu abalabye akatambi ke twakola olunaku eri ne bagamba omusajja ono nga musajja wa buvunaanyizibwa lwaki asobola okuba n'omwana asobola okuvuma ensi n'agiwolongoza n'agiteeka wali bwe twalaba obutakkaanya wano ng'abaana ab'ennyumba eyawamu waliwo omwami anzikirize nkozesa ku kyokulabirako kye omwami bamuyita Ssaalongo Samuna Kasawuli bwe yafuna obutakkaanya ne Mathias Walukamira wekitiibwa Katikkiro wa Uganda yabayita n'abatuuza n'annyonnyola ensonga zaabwe nabaga muli baana ba mu nnyumba lwaki okweyuzaayuza ne bakola ki ne batereera kisinga okwonona abantu bannayuganda bakuma nnyo mu bantu b'omuliro kati bw'olaba komenti ezibeera omwana ng'akubye akabwa weebale kuba iki webale omugamba kuba gwewo gyali akuba era ku nsonga eyo nti abantu amu abalabye ensonga ne bagamba omusajja omu munoonyi ng'omuzadde tuwulire ebigambo ebituufu ddala nze sikiwagira n'omulundi n'ogumu ate sikyagala era nze omwana ne bwonkyawo okwenkana wa nze nange sikyetaaga ekyo wabadde wabagamba mbu enkyukakyuka yonna ebaaka abagitandikawo kaakati nabo nga bagamba nti awo taata byayogera era ne bamuseveni bamala kwegisulamu gutaaka tebavuma emmundu ne bajja ne bakyusa gavumenti kati nabo bagamba nti ekkubo lye bakozesezza lirina abatuusa ku buwanguzi gongaomuntu omukulu omutunuzi w'ensonga ekyo andi kati ensi weetuuka tolina kuyita mu kuvuma waliwo avuma omuntu nebamuwa ekitiibwa nange mandwa yakundaga nakulabirawo nga bajja kukozesa era omutima gwankubiranga ne ngamba nayo no bajja mukozesa ono naye njagala okimanye nti nze president wa Dogo Nation ekyo tokyerabiranga ate mu Dogo Nation biralamu eno teri muzannyo ekyokubiri kimanye nti bye tulimu bya ddala obulume bwe tulina ku ggwanga lyaffe yensonga lwaki tukyalwana paka kati ate nga tetugenda kuzikiza era abaye abakutumye mbokoleka video mbukasobola okunzikakkanya gendo bagambe nti oli mubanda mudiribada mubaya ate nga sigenda kulekeraawo kiboka egenda olwanira otumayo wange gowo gyali kubanga omukulu w'ekibiina kye balimu ekya NUP Kyagulanyi Ssentamu ababe Solomon Kampala we bali wano tebaliyo kati gwe ngogamba abantu nti protestive vote era omala okulonda mweyo okukuba omubanja akalugo owo nga taliimu nze nyina n'abannumbye ku gundi bankubira amasimu bambuuza gwe kakati omwana alwanira eggwanga wazaala muntu w'amaanyi ne mubuuza gwe abo baliyo bameka alwanira eggwanga libadde ki nze sente ngenza okuwerera omwana okumuwerera okukola ebyo saamuwera kukola ebyo wabaddewo abantu ababadde bagamba n'ebibuuzo
nti taata yeerimbise mulimu gwa booda abataagetenga ssente za kubba Museveni badde nsaba nnyonnyola abantu emirimu gy'okola kuba kimanyi omutafira ku bbala lino Musanze ku stage yange tukusanze ku stage era ne piki ngenda kugibalaga kati bwe munaava wano mugende mubabuuze ate era nze chairman waawo ku stage awo tukusanze tobe nga bampita chair era bwekyo bwe tusanze nze natandika okuvuga booda mu 2000 mu 2000 nali nkolera ku stage kawo kubanga ndidde nga ndi mukulembeze mbadde nkolera ka stage kawo bayitawo katalemu era nze nali chairman nze nga atudde maaso go mu 2000 nina emyaka 5 ku nsi kuba nakaweza 3 gwonsanze gwe ngovuga booda gwonsanze ne mmotoka era booda yange yiyo booda gyoko booda ngivugamu ku maca omanyi tolina kuba na bizinensi emu babuulire bategeere emirimu gy'okola kati ogwa booda ogwe babuulidde booda olugimala wali nze ndi muvuzi wa mmotoka gwokimanyi nti navugako omuwala yali sekuyitale wa Kadaaga gwe bayitanga Sophie kimanyi abanala bakatambyako banoonyereze Sophie era bajja kkalabira naye bw'anaavaayo era ajja kujulira agambe ekituufu mwami Kanga bekyalisi yamu yali muwala Musoga yali sekuyitale wa Kadaaga webeera mu Kadaaga era weyaviirako n'omwana weyaviirako ninze namuvuganga ng'ate nvuga booda ng'ate mmala nenvuga ne kuba permit njina navuga n'omukyala olabyeko barusababu batendeka abaana okuva wansi kati bano bannabyabufuzi batendesa abaana abo nga babasuubiza ensi neggu nenge ekkubo lye babakwasa ffu era nze ŋŋamba omwana ne mugamba ekintu ekyo akikomye n'okikomya akomaawo tasuubira kujja ku gavumenti eno badde mukama wabe tekisoboka na kikiribaawo Yeye nga bewaga eryanyi bagamba bali mu Katemba eno protest vote wacho kati obase Katemba lwaki owakado natuno jimuja kono ojiwoli ate wamacho ogere balina gwe bajiwadde bajja kule ugambe otadde wakakiiko ka mulembe nnyo kasonsula buli kimu keeke nenyawo kimu ono bajimuwadde ate wate manyi gali mbantu be bagikute ne bajiwoli ate mwa abakakiiko ne mujja kule mujiwoli ate wamano bugamba nti Katemba nyali kati ku Katemba naawe nze banne mbabuli ebigambo bino nze gavumenti terina kyali empadde nti njagala okuba nti empa era babadde bagamba mbu nalidde kuba n'omutabani nawudde ng'agamba nalabanga bajja kukozesa omuntu tebamukozesa kati nze ogenda kumpaaki okukyaba gavumenti kuba kati fe nze nkyalina wano akaana kange akato kadde mu dduuka mufujja okunoonya sente katole ku ssomero amasomero bagateeddewo nze omwana owange oyo omuwala asoma kati sinya wano asomedde mu ssomero lya gavumenti okuva mu nasari so kati ekyo kimu kimugambye nti gavumenti kikuddada nti eyigiriza abaana ki omwana wange asomera kabeera oyo nze nnoonyeza sente kati nga namusomesa nazijja mu gavumenti sijjanga sente mu gavumenti nti nkusomesa gwe lwaki tobeera wano ozinoonya ye ate okukyusa gavumenti gweoyita kuba abantu gundi ngo bayite embwa nze sibyagala ebyo byawoza mbu simanya banalidde nze sinaladde n'ekikumi kya sente magezi kigoyinza okuba mutabani okusinziira ku kibiina kyalimu ekya National Unity Platform okusinziira nga tulaba ebibiina by'ebyobufuzi n'abantu abategeera politics nga bwatambula biki byoyinza okwogera ku mukulembeze we ategeere ekintu ky'olina nti ali mu kkubo kyamubaali kifu nnyo eryo ekkubo lyali mu ffu lwaki libeera ffu kubanga nkugambye nti ekkubo lifu eno gavumenti byekoze ebikoze te kati bw'ovumira gavumenti eno nga byekoze olaba omuntu abeera n'amaka ge ne gamulemerera n'abaana ne bagaana okusoma ng'ate sente azifuna gavumenti ebyekoze ebikoze ate neera bingi olw'ensonga nti amasomero bagataddewo wegali genda wano ekisaasi wano olaba abaana ogula buguzi bitabo kwekyogamba oyo mutabani wange tamanyi nti muwala wange mutowe asomeddemu era essomero nga siwayadde n'ekikumi kyokka ekyewunyisa no ku bintu bya gavumenti tereeta bantu kabe basomesa kabe basawo tereeta bantu bakiboggwe bw'obanga oyagala quality mu services kagabe malwaliro kazigabe masomero bakozesa badiguli bakozesa balina bumanyirivu kyekino kyenkugambye nti omuntu oyo omusajja yazimba abaana bano yabazimba mu nzimba mbi